bene ngujiro no ruferwa no rutwe bakomewo bidde mu kati balaze mu Agakane hospital bajja balindiriza kati abamonitor ne bitujja balumba yo sokolo olabe amini yabakobanga temusokodde bantu ensi neyo wagira kati musokolereyo mu Agakane musokolere kuba babugobye mulago kati buwana Agakane Agakane management should share away kakofizi dona no rufero kono rufeno no munyo no yokali nachi monitor yaba sokozi basokozi ne bokero obusajja busokozi business njikuye nenjijjawo tochirizanga kujoga manechi bajoga kapoka jo nentu yako abantu bakaduke no rufero wako kabireda nka beno rufero wako Nitoko lyabwe nabo ababizinendi bajjamu batte y'omuntu omukati public is charge balutule nona duka yenyini aduka nayo duka abantu bamutamu yes tubalamusizzaako munaje musinzo tulaba mwebali nnyo okugoberera nsonga ku nsonga ze wangamba nti eno cause y'abantu is their cause why who is safe because for me, I analyze these people. The mistake they made was to take me to State House, the center of all activities. They did not study me well. No. In fact, I wrote a book, How Mafias Control the State. One, when you are sick and you want medicine, you want financial help, tell us for medical attention. Yes, on faith. The doctors are estimated until I will live for only 3 years. But because of medication, and because I have doctors, over poisoning. One poisoning 5 times. Akakasajja ne kagula abatemu banze tekalancho. Ne katomono to intimidate me. Nakatajetinga mukazi wange. Kamutte. Na kino kiroya nakola bakaitanda bokera. Kakolanga mu office yabwe wandege. Singa kakasajja katta mukazi wange. Ewa kajiji singa twali na nkoketa kuna. Nkubulira. Wali mezese taba. Nali basebo nanemba mala wewe akajiji. Kumanya bogenda ne buloza kwa kitalo nyono rutulu wako no rutwe. First of all, was only abana bombi. Bakagulandia mu family baba mu family zefanana ziti. You were lucky. For bakulia mu family tuina bye tutya. Nti kanai kilo person nganti omutego. Ti nina kutta bantu bwe batunda mfune sente. Of course not. They were controlling the media. Kajja kole die. Baka bentwe bajasi. Bewa kajiji bamwetampe ko yevu. Akajeke mu. Abantu mu rugodo bakaso mutwe kubanga bwe kibatateke. They are not fighting me, they are fighting the society. Once you fight something ekigati abantu amu you are dead. Yes, katika controlling media. Media nimbu bane mbujjawo tukayinza kujijjaka bakapetwe nono yenyene nanyene buyinza tayinza kulegera your system. We apologize nswiramas tobikirize no nasala kuba kubi omulalu akuma katali baba mukubadda. When you say marry man managing a market, those mad people usually are found in the market. Why? You are subject to salary beatings. I see. To extent that they fear. Omutenzu yumu bejo goli mujire muddale jagali omubamu jebu biredala tote sanabo. Bakola strategies onanga tezikola. Mbo Museveni antwale watu mwebazi. Apoloti is my downfall. Nali mukube nyondo. Ane kakola ensobi. Kakola bulanda. Put this man in a category of advisors who don't get salaries. Ngakubazanyira kuti bamanyi nti ndi mukagga. Nabala banga bavu akukajja kanu ko olumu. Oleyine nga tuzalumu. By the time you were Gateman in London, fe wafe wali yo said. Yes. Baba always ndi munaku ndi mwamu. Him apologize. How? You go around. Do you have criminal
surrogate mothers, when you commit crimes, nze kwetikira. Nze nabagamba mutta abaana ebweru mbatundireyo. Abaana 15 company ne basigala. The files are there. But kumuyo lunaku ne bagenda mu ICC ne babagula. Koza akasajja katutte files zaabwe. All the owners of those companies that the files were closed, were not closed. They are in embassies, they are with the security international organization, like a site. Bamulinda jeyo mutwe simbe kuba president wa kuba muyole ekichufu kakati mba bid dala nemba mana one what were their objective to coerce me, to humiliate me, and to submission. Bo bampete ekyankwanzi engendeyo advisors meeting. You were stupid. You sacked me in 2014. I never went there. Kakati umpito otya mu 2018 nti ngende ekyankwanzi. An idiot ranga me. Come for a COVID test. You are an idiot. You will fall. And when I'm annoyed, they shout obscenities. Do you remember me now? Bubadi denga 18. Ngenako zomwezi 25. Namusabira njya ngende musabise eza Christmas. From 2014 to 2018, have you been giving me money to celebrate Christmas? I thought these were intelligent people. Maybe they had thought about you. Ingatia. At last. They realized. We don't apologize to your importance. A man will apologize to you for what? This man must go to the office. 5 billion has stood. And Panis common never done. Mirundi, 10 by 1. Huh? You never come. Bomb mugire woda. Nejoko limu. Bengo munalo atali akakane era kakai. Mulenzo ya kakai. Akakanye kwesatu bakayisukuru. Kanoko kayina kutemba. Kayina okumanya akasajja ako kajozi. Kago bali kwakoneka lesa mulamu wako. Ne baleta na bulegi bawamba amalwali. Kasokole. Ganda sokole kajiji mutako. Kalenzi gwesokola kajiji mutako. Oja kusokola kajiji mutako. Gwe. Sokola abana basokola mukazi wo. Osokola abana Uganda. Kazi nzoro twe. Nze nakufundia mulani. Omusajja bamuyita mulani bamukwatira giyi. Karachi. Ngake kabeera naye akaletedde wese akaletedde wayi. Professor akagabye omusajja mu kyama. I will take the professor to Nairobi for treatment. Professor Nagana. For me, what I did was to get a license for him. Like in a big yogo. Katitegera na kuku atobutambi bwonna obwamulani. Na kuku atakalenzi jayolo twe. Bengo ase nkube. Ngenda book babona. This man must go home as a dispute. Kakati gwenkolesa oliki. Is a dispute. We mulezi ko onfole dispute waffe. Twino kiroya kitayina magezi. Kingendo kubaka tambi nkitte. Abantu bakubera mu Kampala bakittiremu. People asking, Museveni ebintu binabimanyi. Lwaki tabikola? Yabatega. Lwaki? Ante nkugambye ani abagobye mulago. No lutwe lwako no lutwe. Nono yennyine nagende mulago obutambi tewabukuba. Bali mulago. Miso ne balema. Miso yabalema. Let me put over that Mirori is not ready on the top. Cause nkwabya. Buli lwabadajjayo omutwenga ngoba. Buli lwajjayo omutwenga muba. Buli lwajjayo omutwenga muba namukolera akateero. Nejogoli. Toyina gwosobola kujoga gwe. Ate kati abantu bali charge tebajja badda. Bajja bakatire wano. Akakasajja kayina genda heri. Era nabagamba nti mukube enduulu. Buli omukole mafia vampire ne mu cabinet katimu. Why should Museveni keep this man in the cabinet? He's a wanted man. I see. I know warrant of international warrant of arrest in Peter Vunyu. Let me play a recording where they were in Serena tried by ICC. Mudirama Rogoziga. About my criminal tried Omanyi Babi Konde. A what forms I walk over. A what forms for 10 years in Chabagaramuji. What do I want from these people? Of course, nothing. I never talk to them. Even God cannot fix an appointment with these two boys. Even God. Why? Why? I'm asking also. Auntie, why? Simani. Abatabantu. Abagaga ubujoji bwo baniyesa ku bantu. Waliole be komu history yensi yonna. Amini yatanga bantu nga abasokola.
abatunde mu spare parts mutabane wa kajiji ne weregera ku bantu kabakubere kajiji bamutte singa kati omwana ngino wako nja mutte nekatali yetenga mukadde ne bakuba omwana ngene bamujjamu amanyi they will pay you make them pay bino byonna bino ajja bisasula omuteeko gwamukwata buli wala gavunno bantu bamugamba kakana olaba sezaala wakuba nakugireyo emboko nakuba mama ate yafuna mama mulala kyebavudde bamubale bamugjawo teekako omwenda ngaamubuulira don't expect the people to tell emirundi not to attack you you are an agent you are an internal enemy kateekeko akamwenda ensemu tiyagwamudda kutya yagwamudda n'obujozi bwe tumubye ensemu bwe n'obujozi bwe talina gwatajoga ngera mukuba akatambi ng'agoba nakyo agoba kadaga these are the people who give him money n'amafuta n'agajja we had the money before you got it bwemba ndigitamindi walabyeko nga batunda ebintu byange ekyo kiroya kyagamba wawuya ne weeyomba kyabasanga ku Makerere in college in one of them stammers I think weeyomba but I hear mirundi talking about it ekyo kiroyo n'ebikooti byakyo n'ebikooti nkyogere bakitire wano in 6 months mirundi with either be in his village as a district killed or in prison wendi n'ekyo bakatambi kyagenda newe kanyerezi nkibakata kisajja gwe bakatano nekidda ku nyumba yakyo I know those machines were using it to terrorize us were given to you by Museveni. I'm also a member of NRM bakite yabikuwa nekaduka emisinde n'entwe zaako nakano n'olutwe lwako ne bagende wa Museveni mubiwe kandiko ayayay machines ziba bye ate kasa mwenda yabavaamu mwenda yemugezi yekka wulira mwenda ng'amuvuma amuteeka amugira mu ddala ekiwuka ky'obujozi kyabadde yeyambisa okuniya ku bantu banyalako bafuula ebidoli ate akyakola kikati alina amaanyi mwavaaniya ku bantu mwobutekyaniya ebimu binula biweddewo ebibadde bimuwaka biweddewo ebibadde katubanga omusota tumubakubi kano kayina okutemba yalina okulinnya agatali kulinda kino ni kirango ekitali kulinda minisita FT abajungu baramufata ye ngwatta abantu nabasokola mwenda zaabwe gano gatali kulinda ekiranga ekitali kulinda minisita FT abajungu baramufata ye ngwatta abantu nabasokola mwenda zaabwe tugenda kutimba n'olutwe lwako gwakalabyeko mu mawulire abaana bo balabyeko mu mawulire mukabe kekubamu ku mugozi mbukabe kagende wa mugozi kyakako no watta abantu let us fight for one thing babbe sente z'emmwanyi babbe sente z'amata babbe buli kimu naye terukiriza kutusokola apana bakakube twe bajasi bakakube ne munamu wako bakakube ne nabulege naye atembe lukwago ogumwako yali munafu nagamba lukwago togenda bana abaana kasaba kujoga n'ogenda gye bakututte baddamu ne bakuniyamu nakali mayagamba ati agere yali abakusangayo twaddamu ne kakuniyamu ne kanyala bakube ukubi mbadde nkubulya nti ekisooka bulwadde ekyokubiri beera ne looni bayesaitinga banka nezikwata ebintu obafukamizire sina looni mu banka ya overdraft never nalina kupulaningira ekyokusatu togendayo gye bakututte togenda ya kakubira ento yako kabalu twolwase kakubense kategeere ebyuma byabalema kakati nzemba kuba ate teri nteesiganya ku nsi mu kabuli ne muggulu n'abo ababiri kuba muggulu tebaliyo ate abasa abantu baligenda muggulu teni commandment zigamba ki yes notta for commercial mu nsi wali olabye mwatta omuntu amutunde you are not a cannibal, you are worse than a cannibal. Kati Museveni amazoba ba nekagenda n'olutwe lwako n'olutwe kakanga abasawo tewakaba katambi ate kanyiza abantu nono naye n'abayita
abantu banyivu nnyo ku kasajja ako akatalina bwe kali akatalina famire mwe kava abatujoze ne batuniamu ne batunyalamu n'ogenda n'emulago weshanote mukayuli mukakubira endulu buli bwekalaga kakati wanje bakoze kati ate baddukidde mu ddwaliro ly'agakana monetary ekuba agakana let me question those agakana managers I mean chased you here you had no sympathy from the public now stake eri banka ya mwenzibi yabba sente za hamu are you generating hatred have you learned from what I mean did it to you kati bawana akubye kakamundu tukakubye n'omukazi wa kabina batulaga gundi kube emulago babako let Agakane hospital try to take over this organ extraction I will incite the population I see bajja kudduka bana abaana baveeko babigenge owekigenge tatunda nyama babukube ne babujjawo ekyokusatu how can you become a presidential candidate how ngota abantu who can entrust this country to kill us no one kibakitegeeza we shall turn Uganda into a human abattoir ekitegeeza n'obwa president bufu mukubere mujjawo yali alowooza this man must disown the recording tokisobola nkuba nkubi ate kati nfunye fresh ones ekijja kusoboka they will haunt them and their children I see the people will know era amagezi jumba mukola mulenzi gwe ne kasajja gwe tulaga baana bo bajja baba bateje bujja these recordings will haunt this man wants to destroy our future you destroy it yourself by killing the people mwakola ekibisakiririgo abagagga abayitirivu ofunye sente ofunye ezemwanyi ofunye n'ennyama oyina amato oyina eddogo namuteekako eddogo dogo lyeri mutawanyi antiru nga bino abizizza ajja kwetakula ne mu nnyumba ajja kwetakula omutego ne balinda emyaka mwe ngayolooza mbu walibeerawo olwo this man wants to talk to me I never talk to you tekiriyo ajja kusasula by force is a slave of omutego wamuteekako eddogo bamubuulira takkiriza bamubuulira takkiriza obutambi obuli kuno abamubuulirira ne mwenda linda mwenda amubuulire ogane eddogo liri muli ku mutwe ate nakugamba bwe nkusimba emmandwa ng'olina kye wankola musaba n'emizimu gijjira ku mmandwa kuno emizimu gy'abantu bwe basse giri ku muteego guno ako kali ewakajiji tewalisigalayo nkooko etakula akasajjako tumwebaza alifooka tumwekole nyina ali mutuuma tumwekole they regulate why that boy was produced in that family bamukuza batya how were these people brought up who don't fear to kill people international community is closing in yes bajja buyolerawo tekayina kyakola bagenda kabirawo ne bakattirewo oba katembe ennyonyi nze njagala kubuuza abantu babuuza kiki ekiri mu ddwaliro ly'e Lubowa ekiremeza abantu ogenda okukebera e Lubowa eddwaliro ly'e Lubowa lyali teyinza kukola lwaki baali tebalyagala libeerewo nga batta abantu kyobola batuuse n'okugenda emulago batiisa abasawo baawa kuba oli baamugoba naye kasajja gwe kaze mwakatambi ngenda kakuba obutambi bwa mulaani kayi bakasigale wano oba bakattirewo kasajja gwe n'olutweru olukulinga wansi wa paasi kayina olutweru kalinga wansi wa paasi nti aba extracting organism yes bebalemesa eddwaliro yes president yakwata abaana 100 n'abaweereza ebuyindi basome bakole mu ddwaliro eryo mole yali principal private secretary batwala abaana abo sente bazirya ate abaana bwe bakomawo ne babagana okulaba Museveni bajja kwogera nti tetwagenda twagenda basatu yes oyo muli no yajja kunywa ne mole ajja kukwatibwa balina be baweerera yes basatu bajje bakole mu ddwaliro Museveni yatwala abaana 100 naye nga basasula semester emitwalo gya $5 nga bazibabba me oyo muli bajja kumuyoola muli bajja kumuyoola yali amanyi nti aligenda okwesimba ewaabwe ne bamugoba nga ajana jovuna sawa sawa na sekoko sawa sawa na bonamba bien mbajjawo
eddoga eriryo eriri ku ddipo ono lyenjola obuyozi muzeyi kambuuze baba wettaka balisibye ekibaati munda temuli kirimu anti kyenkubuulira nabagamba nti baleke kubalimba investor yawaoyo kikeeki anti nkubuulira simanya muyina solicitor general muyina attorney general let Kiwanuka give us in parliament an agreement which they signed, government signed with that woman, and how much money they have paid her, and on which account, and who are second. Kiwanuka nayo kuyolebwa gye bujja bategekera makudiza leftovers and they are young. Kiwanuka bavi ekyo mfumo ke munyumba Kiwanuka bajja mukwata n'ekyokolye Kiwanuka ate balina akalombolombo ka family yabo kakubasala okulaba Kiwanuka ajja kudduka bajja musalira wa kuba mwe mulimba abantu bali enlightened kati nti don't tell us lies. If it is true, how does government operate? A government signs an agreement with an investor. We want you to develop this terms and conditions, yes, and specifications. If somebody does not complete the project, what happens? You pay the money back. We invoke the agreement. Of course. Let Kiwanuka give this agreement. Solicitor General Kiwanuka Attorney General bayina muno muna kafuzi bagende mu parliament basome. This is the agreement we signed with them. Bennett. We have so far paid the money on her account and show us the signatories whether the money reached there. Kiwanuka jokukwatibwa. Kiwanuka ndikalugire company advocate. Hey. When things fall apart. Abakobe embuga. Bamanyi mu celebrity. Do you think Museveni will remain in the power over? Kuba bano bali balo. I will be prime minister. Mukomera lya bazungu. Dati kaboyi ne mulamu wako. Museveni yabuza omuwala oyo. Where yaba? I'm going to treat the colonel. Diana na buleki na kamujayo ne kakubala kwabo nengamba kwabo togenda tu be kubi kwabo nangamba I believe in hibernation osirikamu na bujirira bekijewo 10 years teri yabo kubi enganza teri yakubi entwe zabo teri yabo kubi and there is no solution. They cannot kill me. We cannot negotiate a deal. No, twalaba investor ne wa Museveni. Lwaki Museveni tasaba investor yajja nabanyonyola ayita wano buli lunaku nabanyonyola nembagamba ayitawo nabagamba ti omukyalo oyo ye yaleeta proposal wa Museveni we in Italy and Diana attended kamukulumingo manyi baali bakaganye nti kaavu kaali kanaku nnyo kaali ne kamuleeta kasokole kozi ne Diana jodufiiramu nabulege yayina omulimu gwe gw'amaanyi naye ne kamujjayo kagoberwa Nakalioka kalumba nolutiro kalumba bano alumba nza abanga alumba Yerusalemu bayingirirawo bazambalirawo bale bakujjamu ate dogo ndibona bale chachi oyo tayina chachi ya mukazi okutwala eddogo mu chachi obanga atwala egaali mu galaji ya moto emmandu wange ebanja toyina na muloga akuyamba zogeraganya mpulira ndinyina chema ono nyina abantu bajja nembagamba bwe tulaba ne government bwekola nti ono omuvuga gwe baatadde yasooka kulagawa ewaabwe w'omusajja gwe batta ne bakola emikolo ne bamukanyamunyu kubanga bimubanja asooka n'asasula ente kakati Sebuufu naye wadde baakimuteekako ayina kugenda w'omukazi kuba is convicted oba conforced wound naye omukazi kizibu ekya Sebuufu kiri bwekiti Kiyonga ye mwannyina Kiyonga radical Kiyonga oyinza ogendayo Kiyonga oyite walala mube kikabalala Sebuufu ye problem gyayina the family must be Sebuufu ayina kulaga wabadde babimuteekako buteesi naye ono yali mwannyina wa Kiyonga Kiyonga gw'omumanyi radical namukubira n'ejjo ennaku ezo nemugaa nti are you still in China? No. Yes, my son told me you talk to him and he praised me. Yes. Are you in China? No. Kiyonga yahadira ina ndi watamuga mwenyina whether convicted yali yeye yaliyo or fabricated evidence or not ndi oli omuhikirwa wa Tooro bali abatooro wa diplomatic the most diplomatic nationality in Uganda not tribe abatooro abo bemulaba balinga Bafaransa. Can you tell him Tooro whether is annoyed? Mojo? Can you tell him Mojo? Can you tell him Tooro whether is angry? Simanyi Abatooro
era kyobula nti abazungu bawasa nnyo abakazi abatoolo okimanyi nti abakyotala abasinga obungi batoolo mbadde manyi basoga batoolo basuga omuteringiyo era ne mu Kenya mu colonial times abazungu bayagala nnyo abakazi abakamba